BBS Telefina emmotoka eyo eri emabega ndowooza ne bwe mba sikunyonyodde ani agirimo bw'oba obadde ogoberera byonna bye tuzze tukulaga otegera butegeezi nti pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagitambuliramu nga mu kiseera kino tumaze okwawukana ku luguudo olwa koolansi oluva Mbale okudda mu disitulikiti ey'e Manafa era mu kiseera kino tumaze okuvaako ku koolansi kakati tutandise okulinnyalinnya ensozi eza disitulikiti eno ey'e Manafa. Oluguudo luno lwe tuliko lujjudde enfuufu etagambika ate nga lulimu enjaziyazi era tusuubira okutambula empola empola okutuuka ate ewali olukuŋŋaana lugenda okusooka mu disitulikiti eno ey'e Manafa. Oluvannyuma ate bwe tunaavaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakwatidde ekibiina bendera ku mutendera gw'obubaka bwa Paalamenti ajja kugenda mu disitulikiti ey'e Namisindwa gy'anaakuba ate olukuŋŋaana lwe olwokubiri mu kitundu kino. Okuva ku pikipiki ne bagwa olw'agayinjayinja agali mu luguudo luno lwe tuli mu kuyitamu obwegendereza buteekeddwa kuba bwa olw'ensonga ebitagambika. Okuva Mbale tusimbudde kusabadde zingira nga ssaawa 5 ez'okumakya era abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform olwategedde nti Kyagulanyi yasuze mu kitundu kyabwe bakedde kugumba ku woteeri we yasuze ne bavaawo naye era ekibuga Mbale oyinza okwogera nti emirimu gisanyaladde olwannamungi w'omuntu akwatiridde ku nguudo okumulabako nga abawuubirako n'oluvannyuma ate waliwo emmotoka etukulembedde ebidongo ebirimu omuzigido bangi nnyo bazze baddukira ku kadodi ako bwe kaba nga kavuga oyinza okwesanga ng'odduse kilomita z'otategedde ne weekanga bwekanzi nga abadde ava Emmengo weekanga otuuse Salaama nga totegedde n'omaliriza nga tolina kulinnya boodabooda oddeyo gye wavudde bw'obanga owulira ng'amaanyi gakuwedde naye ng'enteekateeka bwetyo bw'eri abantu b'e Manafa ali okuwaliza n'okumuwuubirako oba oli awumwiza n'okubaamu abamulaba omulundi gwabwe ogusookedde ddala maaso ku maaso olw'ensonga nti ayitira ddala mu byalo era bw'oba weetegereza obwenyi bw'abantu abawangaalira eno bangi nnyo buli omu olaba ng'asooka kwebuuza aliwa ne bamusongerako abeera amumanyi n'oluvannyuma ate n'alyoka awanika ekikonde mu bbanga ng'olwamaze okumutegeera nti yeye. Bwe bati abantu b'omu byalo eno bafunye omukisa ogumulabako era bw'atuuka we bali avaamu nga bw'omulabaawo n'atandika okubawuubirako n'okubalaga obwenyi bwe ne bamutegeera bulungi nnyo. Tutolontoka tugenda mu okubeera olukuŋŋaana bwe tunaavaayo tujja genda e Namisindwa gy'agenda okuba olukuŋŋaana olusembayo olunaku olwaleero. Olunaku olw'enkya ajja kubeera e Tololo ate ku lunaku abeere e Busia. Ku lunaku olw'omukaaga ajja kuwummulamu ne ku Sande ate tuddemu ku lunaku olwa Mande. Enteekateeka bwetyo bw'eri tukyalondoola byonna tujja kuba nga tubikutuusaako mu mawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'amawulire ageesika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Bwetyo bwe tuli tulindirira ebinaayogerwa gy'alaga tujja kuba nga tubikutuusaako nga bwe nkutegeezezza nze Ronald Kitanda natambula ne Ivan Mbadi okutuusaako ebifaananyi awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kale weebale nnyo Ronald Kitanda.